Lino ly'eddaame lya Ssekabaka Daudi Chwa II Kabaka wa Buganda owa34. Yawandiika ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokutaano mu 1937. Ng'eddaame lino lyali linnyonnyola ku mannya Ssekabaka Daudi Chwa ge yali atumye Kabaka amuddidde mu bigere. Era eddaame lino lyakuutira nnyo Ssekabaka Muteesa II okulabirira jjajjaawe. Kale nno nsaabompe ku matuugo olwo nze ndikusomere. Wadde ng'ebigambo ebiririmu byali biraamiriddwa ku Ssekabaka Muteesa II naye mwana attu lijjudde ebyokuyiga ntoko. Okulama kwa Ssekabaka Daudi Chwa II Kabaka wa Buganda. Yalama ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokutaano mu 1937. Nze Daudi Chwa II mutabani wa Ssekabaka Mwanga II muzzukulu wa Ssekabaka Muteesa I ngenze abantu bonna ab'omu nsi gye bagenda. Gwe Edward William Frederick David Walugembe Mutebi Luwangula Muteesa II gukwasiza Katonda akulabirire nga nze. Walugembe nkutuuma erinnya eryo erya jjajjaawo nga nkussa mu kifo kye gwe mutabani wange. Obanga mugezi nga ye bwe yali ddala. Mutebi olitebukanga enkwe zonna ezinaakujjiranga mu bulamu bwo ne mu mulimu gwe omunene gwe weetisse ogw'okukulembera eggwanga lino erimaze okufuna abantu abagezi abamu. Muteesa oliteesanga jjajjaawo Muteesa I bwe yali, era olitereezanga obwakabaka bwo mu bulungi bwonna. Obanga mukkakkamu toyanguyirizanga ekigambo kyonna okukikakasa. Tobanga nnabusungu, towulirizanga ebiroope byonna. Oyagalanga nnyo abantu bo bonna naye otyanga nnyo Abazungu. Si kutya kuno okw'ekisiru naye obasangamu ekitiibwa nga nze bwe mbadde olwo lw'oliwangula. Kwagaliza obulamu obuvumu olabe ku bazzukulu bo bannakabirye ne bannakasatwe ng'ofuna byonna bye weetaaga mu bulamu bwo ng'okwetaaga kwo bwe kunaabanga. Okozesanga obwesigwa mu mulimu gwo ogw'obwakabaka ng'ogoberera bajjajjaabo okubanga baganda b'amabega n'ab'olulyo olulangira bonna. Teweerabiranga nnyabo jjajjaawo Evelyn kulabako. Katonda akukuume mu kisa kye ng'akuyamba mu buzibu bwonna obunaakujjiranga. Nziramu okukukwasa Katonda. Ayi Katonda kuuma Kabaka. Nze Daudi Chwa II Kabaka wa Buganda. Kulagidde ggwe Muteesa II n'okukkakkanya emirembe mu Buganda. Olitwala ebbanga ddene ng'emirembe teginnatereera. Engoma wango enaakuvugiranga. Olowoozanga ku jjajjaawo kulabako. Omutumiranga, omuwulizanga, omusanyusanga, omulambulanga, omwebuuzangako, omutyanga. Engoma z'emizizo zinaakuvugiranga okusooka zonna emisana n'ekiro. Wabanga weesoba ojjukiranga obuyinike buno. Okutabuka kulyeyongera, okukuba ebiwoobe kuli kujjira. Naye byonna w'obiraba ogumanga nga nze bwe naguma. Teweerabiranga Irene Namasole. Teweerabiranga Nnaalinnya Kaamuwanda. Abalangira n'abambejja abazaana tobasuulanga. Bwe balwalanga obajjanjabanga. Kye kikulu kye nkukuutidde okusinga byonna mu nsi lw'oligiwangula. Oligiwangula oliraba alikukwasa ebyo byonna n'ebisinga ebyo. Omusembezanga nga bw'ali bwakuswazizza omusalanga emize gye. Olikulembera emirembe mu nsi nga giva mu bwesigwa bwo obuliba bukwasiddwa. Oliraba obukiika bwa ddyo n'obwa kkono, obuvanjuba n'obugwanjuba. Ly'eriisa erimu erikutuusa kuwangula n'okukuwa emirembe mu nsi nga nze bwe mbadde. Weegenderezanga obuwandiike bwo. N'okusinga olibulaba ku ye. Ayi Katonda kuuma Kabaka. Obwakabaka bw'e Buganda ekiragiro ky'okwekuza. Gwe Kabaka Muteesa II obanga mukwata mpola nnyo. Wabangawo ebigambo ebizibu obiwangako ebbanga ng'obirowooza. Mu myaka egy'obukulu bwo oba sabbiiti oba emyezi oba omwaka ng'obirowooza. Oliraba abatambuzi ba gavumenti Engereza omuntu alisooka okufuga mu bufuzi bwe bw'akomerezangayo okugulu kwa ddyo ng'ayimiridde omwegenderezanga. Okwo kwe kulama kwa Ssekabaka Daudi Chwa II Kabaka w'e Buganda ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokutaano mu 1937.
ojja kuwangula obeerewo mu ddembe oliba omugezi mu nsi ggo olw'amagezi go bangi